Biva ku kisaawe Entebbe biraga nti abavubuka 9 bafuluma eggwanga nga bagenda amawanga ga Buwarabu okuyiiya obulamu ate ng'era ebibalo bye bimu okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu biraga nti bannayuganda emitwalo 15 bali mu mawanga ga Buwarabu gye bagenda okuyiiya obulamu nga bangi bava kuno olw'ebbula ly'emirimu ate abalala oluvannyuma lw'okusoma ne banyoonya bye baasomerera ne bibula basalawo okugenda amawanga gano banoonye ekigulira magala eddiba okumala emyaka egiwera tuze tukulaga Bankuba Kyeyo abagenda amawanga ga Buwarabu okukyusa obulamu n'okusingira ddala mu ggwanga lya Saudi Arabia naddala abawala nga batulugunyizibwa bammibwa emmere bakubibwa bakama baabwe babama emisaala saako n'abalala abalwala ne baagala okuzzibwa nga tebalina ngeri gye bayambibwamu nga kw'otadde n'abalala okufiira amawanga gano abooluganda lwabwe abawangalira kuno ne babulwa emirambo gy'abantu baabwe saako n'abalala okulwawo okuzzibwa kuno wabula omwaka oguwedde waliwo enteekateeka wakati w'eggwanga lya Uganda wa gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule y'ekikula ky'abantu n'eggwanga lya Saudi Arabia okukola endagaano eyinza okukumira bannayuganda mu ggwanga eryo nga tebafunye kunyigirizibwa kwonna era endagaano eno mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde yassibwako emikono olw'omwaka guno ne kirangirirwa nti Uganda kati erina endagaano ne Saudi Arabia okutwalayo abakozi okukuba ekyeyo era okukaaba kwa bannayuganda ne kusuubirwa okuba nti kwatemerwako ettaka. The ministry will put up an application for monitoring distressed workers abroad through the mobile application. Endagaano ng'emaze okussibwako emikono bangi ku bannayuganda baafuna essuubi era ne bongera okuyiika mu ggwanga lya Saudi Arabia wabula gye baakoma okugendayo ate amaziga gatandika okuwulirwa. Passport bazibajjako abaana bano abamu bwe yeesanga mu mbeera ey'obugobi takyasobola kukola atulugunyizibwa ssaawa ze baamulaga mu ndagaano ez'okukola abamu tebazigenderako. Newankubadde gavumenti ya Uganda yakola endagaano ne Saudi Arabia obutatulugunya abakozi bayo n'obutabayisa bubi bannayuganda ate baawuniikiridde mu mwezi gw'11 omwaka guno mwana muwala Frida Nakawooya bwe yakomyewo kuno okuva e Saudi nga tasobola kwogera tasobola kutambula tasobola kubaako kintu kyonna kyonna kye yeekolera era nga n'ebyamutuukako tabijjukira. Kaakati ne tugenda ne tukola emirimu speed paka emotoka ne tugenda. Memole yasiimuuka yonna talina kyasobola kunnyonnyola era talina kyamanyi nga ye omuntu. Kyategerekeka okuva ewa Shadia Nabulya ng'ono ye mukulu wa Nakawooya nti omwana ono yandibanga yakubibwa oba n'aggyibwamu eby'omunda wabula ne butuukidde olwaleero nga lipoota ekwata ku ki ekyatuuka ku mwana ono tefulumizibwanga. Saafuna kutegeera kutuufu yaggwa nga simatu senti yaggwa kuva ku madala yaggwa baamusindika naye ekifaananyi kye natuuka okulaba ku Frida ebyaddala nakaaba nayongobera nga talina kyategeera tamanyi linnya lye tamanyi kyazzaako ng'era alina mu pampa. Ekisaawe kya Bankuba Kyeyo kimu ku bisinga okuzza ensimbi eri eggwanika ly'eggwanga era mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 bano bazza kuno ensimbi obuwumbi obusoba mu 9 wabula ekimu ku bikwasa ennaku kwe kuba nti gavumenti ekyabuliddwa engeri y'okusalira amagezi Bankuba Kyeyo okutulugunyizibwa kwe bayitamu nga bali eyo gye bakolera wamu n'ebizibu ebirala. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Gambuze. Tweyanziza nnyo Ronald Kitanda.